Ekigudde ku muyimbi MC Chumi akubiddwa mizibu akatambi kengendo okubeera nga nkulaga ono taliddamu kumanyira badijje kanka kuzanyire nenga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalayikinga video gena maaso boti oberenga ogirayikinga. Don't play. Who is the police on the camera? Mbalaba. Bana watu wengi ndio baina vibe sio chini. Sio chini. Ozoa ndo atiniwa kwa kama kuwe ndo baina vibe montandikwa wesebera. Bana watu wazo wasingwa balesiweka. Waliwo abaze kuwa ba DJ. Waliwo abaze. Zenze kwa kuweza kundezi. Uliwali ni kufejo kuma wa DJ. You understand? Bana watu waina family. Esebera. Chumi. Tell you someone kukola wana. Ele bipala le Kampala. Asamanda ya Toka chupa. Wanataka tu someone kukola. Waweza na kutaingia moto nayo wabweru wao. Eliza mtaingia moto nayo wabweru. Oliza mtaingia moto nayo wabweru wao. Kwenda ngamu kuvuma bakije. Bikole le Kampala. Okay. Watoka DJ wanga Jose MC. Wanga MC wanga DJ tulivalu wanga mwana. Bana wafatu kumenyimba za watu wana data. Ngobyo jomani ya DJ Bombo Klati. Bombo. Tambula ngane DJ umutraininge. Omugambe otuka mu byuma DJ oyabazanya. You understand? Televu nnyo oyo nno ye muyimbi Uncle Chumi galiyo emuyisemu ono nno abadde agufudde muze ogwogendanga ku stage n'abeera nga avoola badijje nga kwogase n'okubeera nga abavuma butambi muze nga mbulaba ono ye kasita alinnya ku stage ensasagge agikola ku badijje kano nno kale kakabadde kabadike ak'okubeera nga ndowooza asigala atrendinga mu mawulire naye ku luno bamulabisizza era okukakana nga ku stage MC amugobyeyo yamugobyeyo yabadde MC era nga y'omu ku babadde bakoze eki ababadde bamubuukinze okujja okubeera nga ayimba mwana tu ono olwatandise okubeera nga avoola DJ MC teyabikkiriza n'agamba sebo performance yo ekomye wano era n'amugoba MC Chumi n'avaawo mu buswavu obw'ekitalo kankwongereyo n'akatambi katono nnyo nenga nkusaba subscribinga likinga video nawe atanaba kulabika nga ati Uncle Chumi Bombo Clat, Uncle Chumi Blood Clat, Uncle Chumi Bombo Wall, Uncle Chumi Uncle Chumi wavudde eno labisa DJ mutegeeza akatambi kano oyina program eyo family yo bayimbi Bombo Clat oyina program family yo muyimbi bana bino bikyali bitulabisa mwana talina ndongo yange eyakingisa yamala lukuleetera obadde okuba 360 awo yamala kululeeta wano bulina zalawuze nja kulinnya Bombo Clat ono mada alabisiza DJ kuba DJ talina music we mu computer kuba DJ talina music we mu laptop Uncle Chumi gwe tomanyi nti abayimbi ku level gy'otuuseeko
Kulevo jote sako gwe tomanyi nti abayimbi batambula ba program ababwe nga wakatuka ku site program gosoko okusindika wa DJ mubuze mwana n'oluyimbo luyina tugenda zizanya mu order we bati kuva kunozeko gwe wakikola DJ natakikolera ako kimitobera mudonga ate naawe tobera mudogo gwe tomanyi nti abayimbi batambula ba personal DJs babwe oloko very of mwana kuba ntalina music wo goza ba DJ balina storage yenkana kinti agenda teka mbuli lumba lwa star gwe tomanyi nti omuntu asobola n'okuviwa kane hard disk enge eriko music natuka eringa hard disk efudde oyo kulabisa omwana ku stage omuvume n'omuvuma bombo clat simanyi biki mu mubiri gwogwo gwa 2 piece Uncle Chumi kweli alo batandise okwolesa emizejo at the moment man olabise DJ ku stage kuba ntalina luyimba lwotamuwadde lwa downloadinga ku data we overe mulabise kuba ntalina luyimba blood clot man bera yo bwetyo bwekyayimiridde side zeeyo y'omukulu Uncle Chumi ye jawunyedda already MC yamaze dde okubeera nga amuyisaamu eggaali era tusuubira ono gwe gugenda okubeera omulundi gwe ogusembayo okubeera nga atuuka ku stage n'amanyira nga kogase n'okuvuma badijje kati nno badijje ono yamulanze eki dijje yamulanze lwa butabeera mbu na nnyimba ze era azenga abikola badijje ab'enjawulo wabula kanono kandibanga kabadde kabadi ka MC Chumi kusigala nga trendinga ku social media kubanga olutala abadde aluggulanga ku badijje nga buli lwajja ku stage atuukira ku badijje n'alyoka avuma n'alyoka abavuma n'abateeka wali ku luno MC oyo teyakiganyiza era abantu ku social media wonna basanyufu nga bagamba nti MC Chumi abadde asusse ejjogo n'akamanyiro ku badijje b'e Uganda kyokka ate nga munnange bacontributinga kinene nnyo ku kaliyaye gwe ng'omulabi kino kikusanyusiza naawe nkusaba ogende mu comment section otubulire oba ddala Chumi kino kyamugwanidde oba yabadde tasaanira kugobebwa ku stage bwatyo tuwe ndowoozayo lijju MC oyo gw'olabye agobaganya Chumi yeeyisiza atya yakoze bulungi oba yakoze bubi ddala genda mu comment section obere nga bw'oti ate otuwa endowoozayo butereeva ate bwe tuvaayo eyo ne tweyongerayo byo eby'omuyimbi Grenade official si birungi wadde yadde n'akatono no kigambibwa nti yakwatiddwa olunaku olw'eggulo e China era bw'atyo naggalibwa era nga newe twogerera kati akyali mabega wa mitayimbwa ono kigambibwa nti yayingira China n'okubeerako bizinesi ezimu zakwasaganya wabula ono yagendera ku visit visa kyokka gye byaggwera n'atandika okukwata obulimulimu obw'okuyimba mu bifo ebimu era ono baamukutte ali ku stage ng'ali mu kuperforminga nga bwe mumanyi amateeka g'ensi endala ezaakulaakulana nga China gakolera ddala ne sekkola yenna era bwe batyo ono baamuggalidde okusinziira ku mateeka ag'ensi ey'e China ono ayinza okusibibwa ennaku 15 era olumala okusibibwa adipotingibwe mpoziko ng'asasudde fines ze baba bataddewo kubanga kyemmanyi bandibanga bamuteereddewo fines zalina okubeera nga asasula era bw'azisasula asobola okubeera nga ate mwanatu ateebwa naye nga essaawa eno wetwogerera ye ali mabega ga mitayimbwa yagendedde ku visit visa ate n'atandika okubeera nga anoonya obulimu stage w'okuperforminga n'atandika okuyimba ekimenyera ddala amateeka ag'ensi ey'e China era gye byaggweredde nga maneja we ali ku mikutu emigatta abantu ng'ali mu kusaba oyo buli omu alina ky'asobola okukola buli omu alina engeri yonna gy'asobola okubeera nga abayambamu omusajja waabwe okubeera nga ateebwa aveeyo abeere nga abayamba Grenade official asobola okubeera nga ate mwanatu ateebwa naye nga si mawulire malungi okuva side zeeyo tumusabira buli kimu kitambule bulungi asobole okubeera nga ate mwanatu ateebwa abalala bo basanyufu nga bo bamanyi nti badidde amaalo gaabwe agawano
bagatwale mu nsi ziri ezaakulaakulana edda, ensi ezitambulira ku mateeka nga kasita omenye etteeka lyayo kaba kaweddemu. Kati amalo ga wano ne bagajja wano ne bagatwala mu nsi ezitwala amateeka ng'ensonga enkulu. Ne katumusabire muganda waffe asobole okubeera ng'ate mwanatu ateebwa. Ku mukutu Jika Media kubadde kusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video genda maaso botyo berenga ate ogiraikinga. Itira mu comment section ompe endowooza yo. Nawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiisa buterevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.